The newsroom, where untold story is revealed. These are bricks. They were trying to shoot at the leader of opposition. Breaking news, leader of opposition Joel Ssenyonyi yasimatuse ebyasi olunaku lw'olwaleero bw'abadde agenda maaso n'okubeera nga bagwa mu lukwe lw'abo ababadde bagenda maaso n'okubeera nga batiikenga obululu oba nga babba obululu wali eri mu kitundu ekimanyikiddwa nga Nameere mu bitundu by'e Kawempe. Wenjogerera kaakano mbeera yate oba oliawo si nnungi n'akamu eri bannakibiina kya National Unity Platform. David Lewis Lubongoya Kwongo taddeko ne leader of opposition Joel Ssenyonyi Bisekezi then ne musajja mukulu Elias Luyimba Zinalukoola eyesimbyewo bagenze maaso n'okubeera nga babaka babagulizaako bagenze okutuuka mu kifo nga kizingiddwako abasajja batamanya ngamba nga bano nno emmotoka zaabwe bagenze maaso n'okubeera nga bazijjako number plate abamu nga bakutte emigemera wala nga balala beesibye feesi zaabwe nga tezirabika nga bagenda maaso n'okubeera nga oboolyawo bakola omulimu gw'okutiikinga obululu bwabwe nga embeera bwe badde. Njagala ngene maaso n'okubeera nga mbikuwa nga ate seetoolodde Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowe eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Kubanga byo mbeera sinungi yadde akamu n'akeddagala. Njagala nkusabe video eno gimpereka like wogiwa like ejjaba edduka misinde etuuke ku buli sekinoomu oba oliawo information yene eri crucial esobola okugenda maaso n'okubeera nga ate mwenna ebatuukako mu ngeri emu nawatana subscribinga amawulire ageefaananyiriza ku gano oleme kubeera nga ate ogasubwa. Nze deni kutuusaako ensonga nga bwe zigenda maaso n'okubeera nga ate zitambula. Joel Ssenyonyi ne banne babadde atambudde nabo emmotoka ye wetwogerera tegenze maaso n'okubeera nga esimatuka era wuuno naye nkugambye agenda maaso n'okubeera nga alunyumya nga lutabaalo. Njagala nsooke ngende maaso n'okubeera nga nkuwa ku bigambo bya David Lewis Lubongoya ng'agamba engeri gye bagenze maaso n'okubeera nga basisinkanamu abasajja banene ababadde bakutte emigemera wala nga beesibidde mu kikomera ekimu wali eri mu Nameere nga bagenda maaso n'okubeera nga ate babba obululu. Ebadde bigenda maaso mu kulonda bizeemu era kati wetwogerera twafune information nga bukya olunaku lwajjo waliwo ennyumba mu kitundu kye bayita Nameere webadde bano abasajja ba regimu webabbira obululu webakolera efujjo lyonna lyonna webategekera efujjo lyebagala otukolako olunaku olw'enkya. Ttiimu yaffe ekulembeddwa leader of opposition nange kennyini ne candidate waffe n'abalala tudduse netugendayo naye okuva jjo tubadde tufuna updates eza buli dakiika nga batubuulira ebigenda maaso ku kifo ekyo emmotoka nga ziyingira zirina number plate zifuluma nga bazigiramu omwo nga abantu balaba abayingira ne bafuluma n'ebibokisi n'ebirala. So netwagala okumanya ki ekigenda maaso netugenda netutuukayo era netubabuuza kiki ekigenda maaso wano kubanga tusanzeyo amagye netusangayo abantu ababadde mu byambalo bya bulijjo naye nga balina emmundu amawulire gabirabe byonna byonna ebibadde bigenda mu maaso. Netusangayo efujjo lyonna lyonna lyebadde bakola mu kubabuuza ne beebuzaabuza instead mu kifo ky'okutubuulira ki kye babadde baliko ne batandika okukuba abantu ne bakuba bannamawulire ne bagezaako okuwamba kamera zaabwe era ezimu bazisigaziza ne bakola efujjo erya buli kika erya buli ngeri. Era wetwogerera nange kennyini waliwo oyo bakifeesi abo ankubye batuuni wano nemulaba ne kati wakyazinge. So kyanaku nnyo nti Museveni byali mukola. Of course tugenda maaso n'okufuna information buli dakiika ku biki bagezaako okukola. Bakimanyi nti tebalina kalulu ne 10% ne 5% osobola giweza mu Kawempe North. Kakati okuba nti bali desperate bagezaako okubba akalulu naye batusanze tulaba. Tulaba essaawa nnamba ng'eyise kubanga tukisuubira okukola kwe kudduka bunambiro netuuka ku kifo ekyo naye ne batulaga babadde batwala budde bwabwe clearly nga tebaagala n'okutwala state. Tugenze actually ne lope ne tugenda ne wa CID
ne tumugamba kale bemba temagala agendayo katuwandiike nagamba mulinde DPC ate DPC abadde tekyalabika okusaawa eyo ne tugamba katubeeyo so twagala okubalabula abo abantu eggwanga lyonna libatunuulidde effujjo limukola n'ebikolwa bimuli mukola ensi yonna yonna ebiraba mwebale nnyo asabe kandidate naayongerezeeko ku nsonga eyo. Okusinziira ku kanso Elias Nalukola agamba abasajja banene abatatya abalinyirira eddembe ly'obuntu abagenze maaso n'okubeera nga babeerako ne venues bbiri era nga bakulemberwa bannamagye ab'enjawulo nga kwatadde omukulu wakulira ekitongole ekya ISO ng'agamba nti ono y'omu ku abo abagenda maaso n'okubeera nga ate bali mu lukwe lw'okubba obululu era nga gye beekwese mu kitundu ekyo. Njagala byonna ogende maaso n'okuba nga ate obifuna. Abalala nga beesibye amaaso gaabwe nga bakozesa ebiwero ebya kyenvu, abalala nga bambadde ennyambala ng'olabira ddala bakifeesi, ebikolwa byabwe byakubba obululu ng'emmotoka nnyingi ezipaakinze nga zonna zisibiddwako namba plates bajjako emu ku emu endala we bazisiba weewe ekibondo kyabwe we kiri. Ababbi abo basangibwa nammere mu kaseera kano gye bali kyannaku nnyo nti olubatuuseeko kuba omugenyi yenna bw'aba atuuse ewuwo oyaniriza mwanirize ne mwogera naye bo bagugumuse ne batandika kulwana n'okukookinga emmundu era batukanyugidde amayinja bw'otunuulira emmotoka ya leader of opposition bagikubye endabirwamu emabega n'amayinja agamu gagudde munda. Bannamawulire bakubiddwa bubi nnyo be tubadde nabo, abalala kamera zaabwe zitwaliddwa, amasimu gatwaliddwa ababbi abo. Abalala waliwo n'ekibondo ekirala we kiri naye nabo tugenda Benganga bakulirwa Kapiteni Tasobya akola mu ISO y'omu ku abo abali mu kuluka olukwe ku Bombo Road awo bagezaako okulaba nga basala entoto zonna bayiga ba agency baffe babafune basobole babuzaawo oba sekyo babagulirire oba babanyige balemererwe okukola omulimu gwabwe. Bannansi tubakoowoola musitukiremu bano abantu beezizibye banywevu. Luli juzi nali ku TV nentegeeza mukyala Nambi tibakitaawe balidde ensi yaffe. Bwe tubeera mu mbeera eringa bweti njagala ngende maaso n'okubeera nga nkuwa olabe butya situation oba embeera bwebadde nga Lopu Joel Ssenyonyi agenda maaso n'okubeera nga addusibwawo okutaasibwa ate ekibadde kimutuusiddwako olunaku lwaleero. Sede bali mu kutukuba mayinja bali mu kubba bululu wano. Breaking news wano wendi bali mu kubba bululu wano wetuli bakasuka amayinja tuli na leader of opposition Honorable Joel Ssenyonyi zizo motoka bajjeko number plate. These are Brits. They were trying to shoot at the leader of opposition. Those are the Brits that are shooting at rope. That's how the NRM government has tried to keep peace since. Ebigambo oboolyawo munnange emboozi tebankadde aginyumya yagikadde ya musajja mukulu amanyikiddwa nga Lutamaguze ayogedde ebigambo bino naye ng'agamba nti mu kaseera nga kano ke tulimu abantu bangi bajja kuwemuka be tubadde tuyita ab'ebitiibwa oba be tubadde nga tulaba nga tubatya bagenda kubeera nga bawemuka. Njagala owuliriza ebigambo bya Lutamaguze. Mu budde buno nga tunoonya revival, national revival, abantu abensa mugenda kusigaza batono. Abantu baffe abasinga Museveni abagulaagula kati tolaba ne bannaddiini abamu we bawemuka nkya n'eggulo twabagamba nti ebiro bigenda kutuuka abantu baffe bongere okuwemuka mulaba abakolera regimu okubaawo n'abali ku byabo. Gwe nkubuuza ng'omusajja omusiraamu emabegakawo twalinga twogera ku bisiyaga mwabiwuliranga
ebisiyaga twagenda okizula nga gavumenti ebadde ngejjayo sente z'ebisiyaga ne tunoonya bannaddiini abaalinga babisiba kwa National Unity Platform mwabulirawa okuvayo kondeminga kubanga abamu ku bode ya beneficiaries ku sente z'ebisiyaga nkugambye gwe ngaali mu gavumenti kusaba tuwe ku accountability sente z'ebisiyaga nawe munnaddiini luli yayogeranga ebikikinike okyasobola okuvaayo okwogera kubanga some of you are state agents era tubamanyi tugamba nti bwogende wa Kibiranga oyo munnaddiini Kibiranga oyo state agent mwegendereze oyo yaggwamu ne sente kuba omusajja ono kyasooka okukola abantu baffe bonna abaalimu ensi abamazeemu abewewudde ne sente babawo abamu bupajjero buno obulimu obuumu obuloba amaloboozi wali omukulu mukwano gwe mu Yudaaya yansanyusa yajja wano n'aŋŋamba nti owaye nkulageko obuumu bwe bateeka mu motoka obuloba amaloboozi bano baziwa nga tebamanyi nanga ajja tugende kulage batunda emmotoka kati nandaga nagaggulawo nanga kanakuuma okalaba kano nti tukaactivatinga ne koodi kyonna kyonna kyoyogera kyonna siteeti eba ekiwulira kasita oba emmotoka ere. Kakati no president wa NUP mu Buganda musajja mukulu amanyikiddwa nga Muwanga Kivumbi avuddeyo n'agenda maaso n'okubeera nga ate munnange avumirirwa ebikolwa ebiringa bineeno laba ngeri gy'alabisizza mu Prime Minister Robinah Nabbanja nabyo kambikuwe balira leeri tekutawanya kati obulungi obuliyo kati nze ndi mubaka wa kumpi wano wange aweemu n'ekitundu siringa wono weebuterejja teyali kati abe wange babadde waawo abe Butambala babadde bazze wano nza n'okubulira kamunyeza avuddeyo meka ate komambuga be komambuga tebajja nze kubulidde n'abe wange babaddeyo so eyo yabadde nare mu Buganda si naye beto bebenkana edare mu Buganda bona bekuŋŋanyiriza okwolwo ate komambuga kyabadde kitya bona bekuŋŋanyiriza bebato bebenkana kati abe nare mu kuva Butambala we bajja tekiba kibiina kubiriza abantu mwenna abekawempe buli alina gwayagala enkyakkeera wanna wanje ogenda okuba akalu buli yonna it doesn't matter genda okuba kati akalu gw'owulira ng'olinako gw'oyagala tewetaaga genda nga weesabise it's not a war nolwekyo tukkirize nti si lutalo abantu bakeere bagende bawe wenna democracy nze mukkiririzaamu to that level kyekutuka okusalawo nzikiriza abantu kyebakola ki kyebagenda so the first campaign for me tomorrow please mugende mu bungi mu exercising your democratic right ndi sure as always tiawo tugenda kuba bagenda kuswala kakati ebyo nno nga mbitadde ku mabbali ebya musajja mukulu ono nga okubba akalulu kakyagenda mu maaso era nga beegiriisa ng'obaoliya wakimezezza okwenjala Elias Luyimbazi Nalukoola agamba nti abasajja bano abatatya tebakyalina kye batya ku nsi kuno n'okutyobola eddembe ly'obuntu mwanattu balifuula mulimu gwa bulijjo ani ataalaba basajja bwe batyoboola eddembe lyange nga bakontana n'obuwaayiro bwa ssemateeka gamba ng'akawaayiro namba 24 akagamba nti tewaabeerengawo omuntu yenna atyoboolwa alinnyirirwa eddembe lye atulugunyizibwa ng'era akawaayiro ako tekalina kukwatibwako ne bwe muba muli mu kaseera kakanyambereke ago agavubuka gakawuula agambadde agambala agaddugavu ag'ebisa obukookolo nga gagamba gaali gakolera gavumenti kuba ye yagawa emmundu gajjawo ebbeetu eririnnyirira eddembe lyange leka agasajja ago nga tuyita mu kuwawaabira ssaabawolereza wa gavumenti gabendegere kooti gavumenti yakuno ekomye ejjoogo n'okutyoboola abantu nsuubira nti obwenkanya tugenda bufuna kooti yakuno tejja kutunula butunuzi ekyo nga balinyirira eddembe lyaffe mwebale nnyo bannange ensonga zo mpitirivu era mpanvu nga bwe zigenda mu maaso n'okuba nga zitambula naye njagala nkuwe ku vidiyo eno weerabireko ku mbeera eno BTN Media Beyond the Newsroom banywanyi tusinkane emboozi endala mpitirivu ze tukyakolako n'okubeera nga tukuleetera ku mukutu guno nze Deni yakuweereza njagala ogenda maaso n'okuba nga nkutegeeza nti amawulire mangi ge tukyaleeta tusinkane baana ba maama Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.